Poliisi ng'eduumiddwa Lwadi Mugabi wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga ekya Kampala Capital City Authority basiibye batalaaga ebifo mu Lubaga ebyassibwamu kamera zimulengera wala okusobola okulaba nga bajjawo ebyo byonna ebadde biziyiza mu nkola yaazo omuli emiti saako n'ebipande eby'oku kkubo. Kino kikoleddwa okusobola okuyamba ku kamera zimulengera wala okusobola okufuuza abamenyi b'amateeka nga kiddiridde akatambi akafulumizibwa ku lunaku lw'omukaaga nga kaali kalaga kamera ey'obwannannyini eyakwata abazigu abattirimbula omugoba wa bodaboda mu bitundu by'ekakeeka Mengo saako n'obumenyi bw'amateeka obwakolebwa e Nansana nga kino kye kyazibudde poliisi amaaso nti osanga wandibaawo ebikolobero ebikolebwa mu bifo kamera zino gizitalengera olw'okusiikirizibwa. Bano obwedda basala emiti gye basanga nga gisiikiriza kamera okulengera ebikolebwa. Nelson tuyambaze okuva mu kitongole kya KCCA annyonnyodde ezimu ku nsonga lwaki bakoze omulimu guno era n'ategeeza nti bakugenda mu maaso n'ebitundu ebirala mu bbanga eritasukka mwezi gumu. My name is Nelson Tuyambazi from Landscape Department, Kampala Capital City Authority. As it stands, from Lungja we shall be covering the Vice President Junction. Then from there, basically tomorrow the program will be covering Katwe Division, and the program will be moving concurrently a day after a day. We'll make sure that CPS Division is also covered. At the same time, we'll be covering Jinja Road. Ku lwa MRU TV, Kasozi Abudu yakusakidde eggulire lino.